Olutalo lwali Sinzigu nga ndaba omusajja akuba afunvu bagidde nengamba obwaye mbuke wano ntoloke nagenda okulaba nga amunywezezza n'amunyweza era okumaliriza nga tuwangudde omudaali guno webale nnyo obutatuswaza guno taata ngenda maaso n'okukola training era ngenda kweyongerayo okulwana nga ngenda kuddamu okulwana very soon naye ekipya ekiriwo nti omuzanyo tugongedde okuleeta mu Uganda era tulina enteekateeka okwongera okulaba nti ate baffe abali wansi bajja kwongera okufunamu era kaakati ekyo tuzze okubeera nakyo tugenda kwongera okutegeka ennwana zino eza extra era nga njala okubagamba nti nkowoola abalwanyi bonna okuva mu regioni zonna okuva mu district okutandika okwewandiisa tugenda kubeera n'ennwana mu mwezi ogwa Desemba era nga tugenda kutandika mu weight eza wansi twagala okulaba nga emizannyo guno tugusitula okuva ddala mu weight eza wansi kubanga abaana okutandikira ku banta mu weight tebanaba kumanyika nti ba champion aba super welterweight so tunulidde okulaba nga tugenda kuyita abalwanyi bonna abakyala abaana waliwo eyaŋŋamba nti bannange nina omwana wange bamuyita Tugube Moses naye Tugube yali ejjako kati yeyita Golola Moses twagala okulaba nga tujjayo talent zino tusobole okuyamba baganda baffe okulaba nga batuka ku mutindiro